Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Abebitiibwa abalungi, emu ku nsonga ezisaana okukoonebwako mu kiseera kino ye mwana ali mu lubuto kuba nti omuweerayo zakatul fitri. Kigambo ekyo kyajja ku sahabi Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, mugamu ku makubo agatali manywevu nnyo naye amanyi bangi abamu abahadithi bagasitula nga yakikolanga yaweerangayo omwana ali mu lubuto radhiyallahu anhu. Amanyi bagamba kirungi naye nga si kyateeka kubanga obwetteeka bwaye zakeeno ekakata kwabo abalamu naye abatannazaalibwa si yateeka ku ye nga kirungi oli bw'aba awaddeyo fabiha wa ni'ma tekirina buzibu biidhinihi tabaraka wa ta'ala naye nga si kyateeka. Amanyi ne babeera nti bayawulamu embeera bbiri, bateekuuliramu emiteeko ebiri ku mwana ono ali mu lubuto oba ku kino ekiri mu lubuto. Ne bagamba waliwo olubuto nga lukyali luto terunnaba kufuuyibwamu mwoyo, terunnaba kuweza nnaku 12 oba myezi 4 nga mu hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Muntu abeera asooka n'abeera mazizzi kinyamanyama kisaayisayi kinyamanya mu mbeera ebwetyo. Kati bw'aba tannaafuuyibwamu mwoyo taba muntu. Amanyi bagamba otowaayo zaka kubanga oweerayo kiweerayo kintundu ekiri awo kita si muntu kimumbeere. Naye bw'aba awezezza ebbanga lino ng'afuuyibbwamu omwoyo yono gwe bagamba embeera ey'okubiri kirungi okubeera nti omuweerayo zakatu alfitri biidhinihi tabaraka wa ta'ala naye nga si kyateeka abatakikoze nga kirungi olw'enkola ya sahabi ono radhiyallahu anhu wadde nga enjegere zirimuko obunafunafu naye nga abamanyi ba hadithi abamu basitula obujulizi obwo. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Ekituufu abaddu ba Allah abalungi ab'ebitiibwa nti ekiro kino Laylatul Qadr mwe mufulumizibwa ebigenda okubaawo omwaka oguddako gwonna, at-taqdir al-hawli. Bafulumya budget y'ebigenda okubaawo, gundi agenda kuba bw'ati, ono agenda kufuna kino, agenda kubeera mu mbeera bw'eti, byonna bifulumizibwa mu kiro kino Laylatul Qadr nga bwe yatulaga Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Tabaraka wa ta'ala bw'atyo enteekateeka ye. Naye okwawukanako ne bali abalowooza nti mu kiro ekiro kiri eky'ekumi-n'ettaano mu mwezi ogwa Sha'ban, mu mwezi ogw'omunaana, ekyo si kituufu. Ekituufu ti mu kiro kino, wabula embeera ekolebwamu endala. Mulimu abantu enkola emu ku zitali ntuufu enzuule kuko okubeera nti oli asaalera akabbiribiri eza buli ekyo ky'aba ayagala. Bw'aba ayagala kubeera nti azimba, asabeera akabbiri eza Allah musaasira azimbe, n'asabeera akabbiri Allah tabaraka wa ta'ala musaasira ayagala kuwasa, n'asabeera akabbiri ayagala kufumbirwa, n'asabeera akabbiri ayagala kufuna kino, buli kyonna ky'aba ayagala. Asaala bbiri embeera abaana batudde tebagenda ku masomero ayagala Allah musaasire, mbeera eyo nga buli kyayagala agenda kisaayira akabbiri. Kyo tekirina bujulizi ku Nabbi sallallahu alayhi wasallama bi abihi wa ummi sallallahu alayhi wasallam. Era si kituufu muntu kubeera nti akikozesa, wabula kino omuntu anyiikire nnyo asabe Allah tabaraka wa ta'ala amwegayirire nga bwe ziri nti ennaku zonna zino zakunyiikira nnyo, zakunywera kubeera ntudde eri Allah waffe tabaraka wa ta'ala. Ekimu ku byajjiramu ku kiro ekyo Aisha radhiyallahu anha bwe yabuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam senga akitegeera, senga akiraba kyekiro kino akola atya, ayogerere mu bigambo ki? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamugamba quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ay Allah tabaraka wa ta'ala oli musonyi, oyagala nnyo okusonyiwa. Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba onsonyiwe. Hadithi eyo bwe yagirata Imamu Tirmidhi mu kitabo kye As-Sunan n'agamba hadithi ntuufu, yaga hadithun hasanun sahih, n'alaga nti ntuufu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kati eyo bituufu okubeera nti obikozesa n'osaba byonna by'oyagala by'oyagala Allah okuggwirawo ebirungi bye bingi subhanahu wa ta'ala. Naye eraaka ezo zisaala nti bbiri za kino ne kino tezirina bujulizi bw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ate tukimanyi tulina kwenywereza ku nkola gye yaliko sallallahu alayhi wa sallama. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallama. Mubisera bino ebyebbeeya bebitiibwa kirungi muntu aba alinayo olugoye lwe olulungi olw'ekitiibwa abeere nti alugjayo lwabakozesa lwabayambala ng'ali mu nnaku zino ez'ekitiibwa azisa okuyimirirako mu maaso ga Allah mu salaatu tarawih, salaatu layl, lwabajjayo z'abayambala. Omu ku bamanyi ba tafsiri abanene Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, oyo munnatafsiri munene amanya bajja batafsiri bonna oluvannyuma lwe gwe bajjangako era nga beetegereza nnyo ekitabo kye kino ekya tafsir. Yagamba nti kaanu yastahibbuna at-tajammul fil ashr, abamanyi abanene basalafu abatukulembera bayagalanga nnyo okwambala ennyambala ennungi, okwekolako obulungi, okubeera nti oli munyirivu mu nnaku zino 10, kubanga nnaku za bbeeyi. Oyimire mu maaso ga Allah ng'onoonya ekiro kino ng'oli munyirivu, nga weekozeeko bulungi, ng'onekaanekanye. Anas bin Malik radiyallahu anhu yalina ekyambalo kye nga la yalbasuha illa fi laylati ar-rabi' wal-20. Anas bin Malik radiyallahu anhu yalina ekyambalo kye kirungi ennyo nga akitereka bulungi n'akiteekateeka nga takijjaayo okukyambala kujjayo ku kiro eky'abiri-mu-nnya, kubanga ye yali amanyi ekiro kino ky'abiri-mu-nnya radiyallahu anhu. Huzaifa ibn al-Yaman, omwe ku basahaba abanene, yalina ebyambalo byayambala mu nnaku zino 10 nga byanjawulo, yeewunda bulungi, yeetereeza bulungi. Thabit al-Bunan, oyo tabi'i y'omu ku bayizi ba Anas bin Malik, naye nabwe kityo alina engoye ze yajjangayo mu nnaku z'asuubira nti zez'ekiro kino nga zajjayo zayambala engoye ze zineneka kugamba ezinyirira ezawaggulu ennyo, zyoyinza okugaa nti olina omukolo omunene gw'ogendako zojjayo, ye yazijjangayo ng'amanyi jjajja wa Allah we tabaraka wa ta'ala. Nga Allah bwatukubiriza embeera eyo kuba tugikola, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ojja eri omuzikiti gwonna ojja kwegamba engoye z'olaba ennungi sooba ojjayo. Abdullah ibn Umar yalina omuweereza we Nafi', alina olugoye ze yamuwa engoye 2 zaali nnungi, naye omulaba ng'ali mu swala n'amulanga alina olugoye lwambala luli awo si lulungi, n'amugamba sirina engoye ze nnakuwa eziri bwezi ne bwezi. N'amugamba kituufu, n'amugamba ara'ayta law arsaltuka ila fulan akunta dhahiban fi hadha thawb, senga kutumye wagundi n'ambuli omukuba nene obagundi minisita ki yenna gw'omanyi gy'ogenda wandibadde ogenda bw'otyo. Nafi' n'amugamba la nedda, n'amugamba Allahu ahaqqu man natazayyanu lahu aw man natajammal lahu, Allah gwe tugwanidde nnyo okubeera nti twekolako, twetereeza bulungi nga tugenda okujja gy'ali, tujja mu misikiti, tujja okusaala, tubeere nti ojja olugoye lw'omanyi olusinga okuba olunyirifu, lutegese bulungi n'olunyiriza, oba oteekamu ng'ojja mu biseera bino. Kati basalafu bakyagalanga nnyo ennaku zino n'okweteekateeka mu nnyambala yaabwe. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أتين زوجتي الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا السكسة سنين بكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bakkiriza abalungi ab'ebitiibwa mu biseera bino beeteekateeka okubeera nti batuukirizeemu ku ibaada ennene, bawaayo zakatul fitr. Ibaada eno ennene ennungi eyingira butereevu mu ayaati ezajja nga zoogera ku zakatu almaali, zaka yonna yonna ne zaka eno eyingiramu. Ahadithi ezajja nga zoogera ku kuwaayo zaka ne zaka eno eyingiramu zakatu al-fitr. Bulungi bwe yagiraga bwerina Nabi sallallahu alaihi wasallam bungi, n'ebye yatukubiriza okubeera nti tukola kuyo n'agisomesa bulungi nnyo nnyo
nga ibadati endala bwe yazisomesa sallallahu alayhi wasallama nga bwe yatusomesa okusiiba bwe yatusomesa hijja bwe yatusomesa buli kimu kyonna ne ibada eno ekuwaayo zaka yagirambula bulungi sallallahu alayhi wasallama ne kibanga ekisigadde ki baddu kulaba nkola ye yabatambulirako sallallahu alayhi wasallama b'ebitiibwa oba kitoyo ezzaka eno zakatul fitr tuzze tugikoonako ebimu ku byo etulaga ensomesayo wekitiibwa muhammadin sallallahu alayhi wasallama b'ebitiibwa naye waliwo ensonga ezze waliwo omu ku baddu Allah tabaraka wa ta'ala amulungamye nafe atulungamye ayina be yafulumizza ebigambo ku nsonga eno ng'avumirira aboogera ezimu ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku zakatul fitr ng'alaga nti ate kiriyo tulina okukozesa ku magezi gaffe n'ebyo ebimu ku byayogedde bye tugenda okubeera tukoonako mu bufunze ennyo biidhinihi tabaraka wa ta'ala ng'omuddu ono avumirira ddala abagamba nti zakatul fitiri eweebwayo mu mmere zakatul fitiri eweebwayo mu mmere ensonga eno gituzze tukkaatiriza era wagenza okumulaba ng'ayina baayanukula abamu kubonga Sheikh Muhammad Quraish Mazinga ng'akulaga nti enkola gye baleeta eno gye bagamba abantu kubanga Sheikh alhamdulillah ensonga eno agirambudde okumala ebbanga azzagikoonako yafuluma n'ekitabo ku yo mukimanyi bulungi ekyempa entuufu eya zakatul fitr n'embeera gyazze ng'atulaga ku yo ne basheekhe bangi ensonga eno bagirambuludde bulungi naye abaddu nga bano bavuddeyo ne babaako bye boogera nga biraga nti abantu bano si batuufu abantu bano bakyamu abantu bano tebategeera nsi bwetambula n'ebirala bisaana okuba nti tukoonako mu bufunze ku baddu nga bano omuddu n'avaayo n'abeera ng'akulaga nti kusookera ddala emukusooza ngenda okufunzaako kulaga nti bayimaamu we bali abagamba nti tuwaayo mu ssente lwaki mmwe mugamba nti tulina kuwaayo mu mmere temumanyi mulembe ogutuuse Imaamu Abu Hanifa bw'atyo bw'agamba kuwaayo mu ssente kikkirizibwa era Imaamu Abu Hanifa bw'agamba rahimahullah naye kino tuzze tukikkaatiriza ab'ebitiibwa tibayimaamu bano bonna kitiibwa kyabwe kisigalawo nesenga tusanga obujulizi ku nabbi sallallahu alayhi wasallama tukwata obujulizi bwa nabbi bwe tutwala netuleka ebigambo bya imaamu yenna ne waba imaamu munene bali ne waba sahabi munene najja nga yawukana ku ekyo nabbi kyeyaliko tetukitambulirako tugenda ku kya nabbi sallallahu alayhi wasallama allahu ta'abbadana bittiba'i nabbi sallallahu alayhi wasallam sinza kwaffe allah yatulagira tugoberere mubaka kyayiko era kyagenda tubuuza mwamugoberera falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin mu suratul qasas yagamba wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin aka mwabanukula ki bebagenda okubuuza ku nabbi wa mwanukula ki tulaba abantu bano bwe beekwata ku nsonga eno mu kiseera kino Imaamu Abu Hanifa gwegutteko ng'obujulizi bukujjidde kubanga mu butuufu bwolefu bulungi nnyo fatuwa eno okuba nti ogivumirira nti bana basima tebamanyi ensi weetuuse fatuwa yaani Rasulullah bakawa Allah yagiyisa yalamula bwatyo farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakat al-fitr sa'an min ta'amin abiyalika yombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam simuddu gundi oba gundi la bintu bigawo bya nabbi kakati ovayo okuyokotte ku imaamu gundi ng'agamba bwati imaamu gundi mu birala nga tomwekwatako bw'osanga nga yawukanye ku nabbi sallallahu alayhi wasallam imaamu Abu Hanifa gwe waki bw'oba otandika essola togitandika na bigambo birala bitendereza byonna n'otandika nti subhanallah alhamdulillah n'otandika essola ogitandika na takbira allahu akbar nga ahadith etuufu bwe zitulaga hadith Aisha radiyallahu anha
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير صلاة جبوون التكبير الله أكبر تينجل تيكوش سنبولا مبونا ومو أبو حنيفة غامبا وصولو كويسة تيونيش غامش تنديس الله وصولو مغويرا كويسة كما تندى إمام وانا يوكا يكب جريس وتمانين تموكا كنيزا إمام ندى مامو أسفزة كتبا تيتو غامانتي أول تينا غانيش ونبي تيتولا بيه تياريكو صلى الله عليه وسلم نبينا ربينش إمام أبو حنيفة هكذا الزكاة نجتوغر kwa nyini zakatul fitr usobola kujiwa kutandikwa y'omwaka nga wala zakatul mal naga zakatul fitr sojwa kutandikwa y'omwaka Imam Abu Hanifa mugoberera oba zakatul fitr jogera ko mu kiseera kino kisembedde mulino kuwebwayo balle mu sahaba banene Abdullah ibn Mas'ud batubana mu kiseera kino togera ku Laylatul Qadr yagamba Laylatul Qadr yajindira mwaka gonna sahaba ne bamwawukana ko nga Ubay ibn Ka'b n'abalala banene bonna ng'obujulizi buli ku nabbi atulagira kubeera tukirinda ku nnaku zino 17 mwezi gwa Ramadhan twajira tugenze ne sahabi tumwawukanye avudde ku ekyo kyetulaba kyetulina okugoberera nabbi kyeriko sallallahu alaihi wasallam n'embeera ez'enjawulo nyingi nga tugamba nti embeera tugireke tugende kikya nabbi sallallahu alaihi wasallam kati mutoga nti imamu aba yalawo ati muwaki mugamba nti zakati etuuka ekituufu nti zaka eyo bw'ogiwaayo mu ssente nga gye tuzze tukkaatiriza tetuuka era togifunamu kubanga nabbi yagisomesa mu mmere sallallahu alaihi wasallama ensonga eyo emabegakaawo twafulumiza kilipu ng'erambulula bulungi era ne tuwa ensonga eziwera nga 6-7 lwaki tugamba nti zaka eyo tetuuka muntu aba yagadde dde yazibere nti aziwulira awulire ensonga ezo lwaki tetuuka nsonga weeziri nga bwe tugambye nti toyinza tandika sola n'otendereza ng'ogamba nti subhanallah sola yo neetuuka olina tutandika na takbira nabbi nga bwe yagitandika iti ate imamu ya Abu Hanifa nga agamba bwati imamu Abu Hanifa yawukana ku bujulizi bwe tulina okugenda nabo buno abantu bano n'avaayo n'agamba abantu bano babi nnyo bavuma ne bayimamu subhanallah baana bavuma bayimamu basheekhe bano azzaal basomesa ku mbeera eno sheekhe n'afuluma n'ekitabo ku mbeera eyo genda mu kyo kitunulemu osanga wawavumira ku imaamu ono oba mu bigambo bye eyo dhulumu buli az'amaanya kukasuukirira kutemerera waye baviirayo ne bavuma baimaamu bano okulaga nti imaamu wanayawukanye ku bujulizi tujja mugoberera ku mbeera eno kumuvuma naga nti bagamba baimaamu simamu Abu Hanifa yali munnakyalo audhu billah baani abavuma baimaamu bano tiwoyo babisigaza nga babirina baimaamu banene embasahaba banene naye batusanga avudde ku ekyo kiyaliko nabbi sallallahu alaihi wasallam tukireka ekikyene tugenda nekyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam twegendereze ebigambo bino bantu babireeta bano okutamya abantu fatuwa eno fatuwa yombaka si abantu kabiina wekati nti bano be bayisa fatuwa eno fatuwa ya mbaka sallallahu alaihi wasallam yagiisa era enna yanukula akola kintu simakuzaayo okuvuma temumanyi mbeera weefaanana azzaayo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam yayisa fatuwa eno agiisa alabula bwatyo ye nabbi sallallahu alaihi wasallam kati abantu okuvaayo n'obalaga nti bano babi nnyo bakola bwe bati bagamba abantu balokola agiwa mu mmere subhanallah baani bonna mubaseeka bano abayogedde ensonga eyo bagirambulula eyagamba nti agiwaayo mu ssente mulokole abeera mukafiiri oba abeera munnabbidaa oba abeera mufaaniku bonna ayinza okuvaayo n'akyogera abula kulaga ne bakulambulira embeera naye okutamya abantu balaga nti bano bantu bakola bali bwe bati n'obeerako ne byobakonjera byobassaako nga mu butuufu tebabiirira tebabyogera abavuddeyo n'akyogera nga ye si muwali mutakimanyi okujja n'avuma omuntu nti awadde mu mmere munnabbidaa awadde mu mmere mwononefu abatamanyi kyayogera kuba ensonga si yakufuula mwononefu munnabbidaa naye n'obyogera bwotyo nti we boogera odiyo ziweeziri basheekhe nga basomesa ku nsonga eno zireete
nga babayita abakafiri. Ekitabo kino ekya Zakayo Sega Muhammad Quraysh mwe yawandiikira ku kireeto kibikkulo tulage wa ng'akulaga nti omuntu ono mulokole nga bwe wayogedde mukafiri muli azaamaanya. Tube n'obwenkanya mu bigambo, tube n'obwenkanya mu bigambo, kubanga ensonga eno nkulu eri mu ibaada. Ibaadaati zenyo nabbi gyalambulula obulungi okuba tunoonya butya bwe yagikola. Ekawo babaseeka bali gye bavudde ne batunnyonnyola ne batulaga nti bannange yiino enkola ya nabbi tujyanirize yennungi. Naye ate ggwe n'ovaayo kulaga embeera efaananako bwetyo. Tukozesa amagezi, tukozesa amagezi. Magezi ki g'ogamba okukozesa? N'ayogera mukozesa amagezi hikima. Ensi kati bwetambula, naye ensi bwetambula gali weetuuse. Era nkakasa n'omubaka senga azze n'ajjako e Uganda yandibadde naye alamula Zakayo weeweemu ssente. La ilaha illallah. Ajja e Uganda yembeera awo abaalamulira Zakayo weeweemu ssente. Muli bubi nnyo, abaavu bali bubi nnyo, beetaaga kubeera nti baweebwamu ssente. Basinga embeera nabbi gye yaliko sallallahu alayhi wasallama ng'alina basahaba be gye baalingamu ng'omuntu alina olugoye lumu mu buwangaazi bwe, mu bulamu bwe alina olugoye lumu. Hadiisi ya Abu Hurayra mu Sahihayn Bukhari ne Muslim, oli ajja amubuuza omusajja, bannange ya Rasulallah, ayusalli ahaduna fi thawbin wahid, nkufa asaayire mu lugoye lumu. Nabbi n'anyiga n'amubuuza, awalikullikum thawbani, awalikullikum thawbani, buli omu ku mmwe alina engoye bbiri. Abasinga balina olugoye lumu, bano beetaaga engoye. Kuba yayogedde nti ffe ku kyalo kyaffe obusiraamu tubutwale bulamule ku kyalo kyammwe kyokka, sima ku kyalo kyabwe abantu bonna balimi, tebeetaaga mmere, bonna balimi, beetaaga ku ngoye ne ku bintu ebirala. Obusiraamu katutandike bulamulira ku kyalo kyo gy'ova, eri ava ku kyalo nga balunzi. Kati bwe naatuuka Idi al-Adha koba okuba bonna balunzi, tewali tubagende abamu basala enkoko n'embeera ezo. Buli kitundu tutandike nga tukulamula buli kitundu tukiramula byakyo. Kitundu bwe kityammwe musale bwe muti, abava eno mmwe musiibe bwe muti, musiibe mwezi, buli omu tutandike balamulira ku kitundu kye. Embeera Nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yaliko gwoga nti ajja akome, subhanallah, yadhan billah, saballah, sasa entegeera eno, tuwa entegeera ennungi, kubanga embeera gye baalina bano yali nzibu. Mwana wattu ng'oli abakulembera imaamu naye nga talina lugoye, gwe luli awo naluyulifu. Tukira omukyalo oli bwe yagamba hadiisi ya Amr ibn Salama, n'abagamba nti ala tugattu anna ista qari'ikum, temumutubikira ku ist buba butuuliro bw'omusomi wammwe ng'abasaaza imaamu, naye nga bw'agenda lusa obutuuliro buyinza okuba nga bugenda okubikkuka. Mbeera gye balimu eyo tebalina. Olina jja sajja mumujjukire kyava ekiwanvu agatwala mukyala naye nga talina mahale, abina muga agenda onoonyereyo kawetaako ekyuba tewali. Namuga kyennina izaali hadha, thawbi hadha, lugoye luno, enkutu yange eno. Abina mugamba bw'onaagimuwa onaakola otya? Abina mugamba mukuwadde, genda olina kyolina mu Qur'an, nina essula weti, namugamba mukuwadde, genda omusomesa essula ezo. Yembeera gye balina embeera enzibu ennyo. Bina abagamba Zakayo no ibaada bagikole bwe bati sallallahu alayhi wasallam. Ibaada n'ayagala n'agisomesa bw'atyo ku mbeera gye baalina bw'atyo, ne ibaada eno ayagala bagituukirize bwe bati. Kati yo n'aga nti mu mbeera eyo ne baleeta ebintu bye baleese ezajja bijja mu hadiisi ntende, ffe wala ntende tebabimanyi, ebyo twabirambululako dda bulungi. Embeera eno kiki bategeeza biki ebiweebwayo, mmere ki yokka yajja mu hadiisi zino? La, sahabi Abu Saidi yatunnyonnyola, wa kaana ta'amuna yawmaidhin
emmere yaffe gye twalyanga ebiseera ebyo ntagitulaga ebintu ebyenjawulo kifula amanyambatuka n'okugamba nti n'entende ebiseera bino tekyalina mmere namwanga muwalabu agamu ogasanga nga entende tezikolanga mmere zikolanga bibala ne bayongere kwongerezaako ne baga nti era nayo bwebanga tekyali mmere kugamba ekitundu bwebanga si mmere yaawo gw'okulaga nti osaasira nnyo nti ate simatukole bwetuti ati mujja baleetera akawunga tebakaagala mujja tugambye emmere y'abantu gye baagala gye balya mu kitundu ekyo yegibwamu toleeta bintu biraga kuvumirira nsonga eno tulaga nti bano bakola bwe bati bantu balage fatuweene ennongi eya nabbi sallallahu alaihi wasallam ebitundu weebiri nabo kawunga kebaagala kebaabajjamu ebitundu weebiri nga bo baagala kalo nga emmere yaabwe ngaaba muleetera omuceera gwe oba kikino ebitundu weebiri twale sudaani eyo musanga buli bateeka omukolo gw'amaanyi naye nga eshiri baladi migaati olwo emigaati gyabwe giriko eŋŋano bakuba kaati eŋŋano nga kyekijjulo kyabwe kye bawulira kye baagala n'ebitundu ebirala ebyenjawulo kakati emmere abantu gye baagala gye balya emmere ekitundu gyekibwamu tosinzira okukuba nti ovumirira ulagerera abantu nti embeera eno nammwe mulowoozeemu twagala kuwa ssanyu mwavu ono ekola bwe tuti eno ibaada okulaga nti gwe olumirirwa nnyo omunaku gwe okusinga nabbi wo sallallahu alaihi wasallam gwe olumirirwa nnyo omunaku okusinga nabbi wo sallallahu alaihi wasallam embeera eyo gye baalimu gy'olabye eyali enzibu ennyo n'alagira emmere eweebwamu zaka kakati gwe tugaa nti olumirirwa nnyo mwavu baleete mwana wattu okuba bituli munabbi sallallahu alaihi wasallam nti yali talumirirwa baavu embeera gye baalimu bambi naye n'alagira bawe emmere embeera eyo gye baalina kuba sente baali bazimanyi nga bazirina kibola bwe babuuzanga mwavulunkupe atadiruuna mani lmufulis baamugambanga batya man la dirhama lahu wala mataa talina wadde dirham talina wadde ekikumi talina wadde tekawo sente gyoyokozesa sente bazimanyizo dirham ze baali bakozesa allah latukawe tugaa mu qur'ani wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama emaali allah yagibafuuliranga kyekibayimirizaawo kumutambuliza obula baali bagimanyi ng'era beetaavu nnyo olusi tebaalinanga wakusula basula na muzikiti bajjanga ahlu sufa bamanyikiddwa kati banolooza ku idi beetaaga mmere yokka naye eno ibaada nabbi n'abagamba baweeyo mmere sallallahu alaihi wasallam kati gwogaati olumirirwa abantu okusinga nabbi wo sallallahu alaihi wasallam gwe tumanyi yali asaasira ennyo alumirirwa ennyo abakkiriza hadithi aisha ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما بابا مبانغا يتوبيدي alondeko kiro ne kino yalondanga ke kisingo kube kyangu bwe kibanga kyali kyonono zambi sallallahu alayhi wasallam kati onaga nti asaasira nnyo obusaasira tuukiriza ibaada eno nga bwe kusomesebwa omala okukikola kwatazo okutte zonna omuwe oba omugulidde ekkanzu oba omugulidde kyonna kikole kakati abaddu ba allah tabaraka wa taala yembeera eno abantu bano kuvaayo katulage nti embeera tulina kutegeera bwe tuti nakulaga nti kati obusiraamu obutuuse mulina okumanya nti buli kitundu kirina ennamula yakyo ennamula zikyuka biri byali biseera biri ne bino biseera ennamula zikyuka buli kitundu bwetu bwetubategeera buli omwana mulenga bwayagala ahkaamu mateeka g'obusiraamu sobola buli tuzira mulenga betwagala ate oba ennamula zikyuka ate uganda abaana wano mwezi guno babeera mu mbeera bweti ate bali mu bibuuzo bali muki okusiba tukuteeke mu desemba gye baba basiibanga bo ngeri y'okutegeera embeera obulungi basibenga mu desemba abaana nga bawumudde tebali mu bibuuzo tebali mu kusoma bwe tuba tukola bweti eddiini bwe tuba tugitambuza bw'oyagala wete tugitambuza hai swala wana abantu bakoye abantu ba mirimu ba emirimu gyabwe gy'amaanyi gibakutte bava eno badde eno
Sola zino bakisaale budde bwe buti. Kitundu kyaffe kirina embeera bwetu ne bwetu tuba tulamula. Buli bitundu tulamule mu mbeera eyo bw'okyagala. Waliwo ahkaamu amateeka agamu amanyi ge boogerako mu mbeera y'okugulagana nti ebiyinza kubeera tunulamu embeera gye tuwangayira abantu naye gwe okujja ku ibaada esimanyikiddwa zaka gye tugaye temanyikiddwa nabbi egirambulira bulungi nga bwe yarambulira essala naawe otulage nti tulina gitambuza buli kitundu ekyayo buli omuntu embeera yaawo abantu bali bwe bati tuba tubatambuza tegeera si ntuufu yesemesize mulimu ebintu bingi tetwali twerenukudde bantu nga bano olw'okuba nti bino bigwa mu matu g'abantu ne bibeera nti bibonoonera entegeera entuufu lusimala tuomusanga omuntu gwe tumalira embeera bweti naye hadithi zagira gyagaa tugenda kusomesa hadithi simanya sahaba Abu Saidi atulaga kunna nakhruju nasoma aya yasomye lan tanalu birra naga simamu hadithi eri muamakuru aya zida mumbere eyo mutungono nembere fana ko bwetu kana kulaga naleta bintu ebikakkanya abantu bano babi basomesa zaka simaye woba mugundi ne bakafuwaza abantu ne babavuma ani avumya abantu bano alaga nti abajiwa mu mmere babeera bakafiri babeera baki n'obikkaatiriza ng'obiremerako embeera ezo tya Allah ittaqillah tya Allah tabaraka wa ta'ala zino ibada tulina kunoonya butya bwe yazikola sallallahu alayhi wasallam ava ku nkola ye tagenda kufunamu nga bwe yakitulaga man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu kono mulimu nga teguliko nsomesa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam kati agiwaddeyo sente somesa yani haga Imam Gundi yagamba bwati Imam Gundi yagamba bwati nga ate nabbi wona yakugambye tereza omuddo omukkiriza tereza embeera eno nga bwolaye bwe tukulaza embeera ez'enjawulo nti imamu oyo tomugoberera ku mbeera ezo ne ku mbeera eno kyoba oteekawo omanye nti kyekino nabbi wo kyakulaga sallallahu alayhi wasallam naffe tuvumirira omuntu avaayo ng'asomesa embeera eno ate n'avuma obuvumi bantu n'atuuka ku kitundu okuba nti bawolemu nagamba omukolawo nti ekyo tukivumirira tetwegatta kwabo ayinza kugaa nti mwabawadde emisete muli bannabbi nti amukola bwe muti tyoba Imamu Abu Hanifa yogera bwati bunabbi tewali avaayo ku baseeka bano abasomesa embeera ng'avuma abantu mu mbeera era n'oba kivumirira abantu tulina kutuusa ddaawo eno mu mbeera nnungi naye gwe okuvaayo ate obavumirire obateekeko bye batoogera tya Allahu tabaraka wa ta'ala obyali badde biikire mbufunze embeera eno tudde mu mbeera ezo embeera tuzze tuzisomezaako tuzze tuzirambulula bashekhe bazitulaze ashekhe Muhammad Quraish n'awandiika n'ekitabo ku mbeera eno n'agitulambulira bulungi naye omuddu n'obeera mu mbeera eyo saba Allah tabaraka wa ta'ala tuzzeeyo ku ddiini ye tuzzaayo olulungi n'okubeera nti twegomba okutambulira ku nkola ennungi yaliko sallallahu alayhi wasallama eyokubeera twesiima ab'ebitiibwa abalungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan